Dr. Kalyango Frank nga yakulira eddwaliro erya Bulondo Health Center 3 eriri mu Gombola y'Emmende mu district y'e Wakiso agamba nti bannayuganda bangi beetanidde nnyo okumanya we bayimiridde ku kirwadde kya Kkookolo ekiyambye abasawo okulongoosa mbujjanjabi bwe bawa abantu ekika kino. Ono asinzidde mu lusisira lw'ebyobulamu oluyindidde ku ddwaliro lya Budondo ng'okusinga essira liteekeddwa nnyo ku bulwadde obwa Kkookolo ng'abantu bakebeddwa Kkookolo w'ebika eby'enjawulo kw'ossa n'akawuka akaleeta mukenenya. Ate mwanguko okola ki okkebera kubanga ky'olina okkebera bw'oba ng'obadde ebbeere lyo likebera buli lunaku w'owuliriramu kyonna ekikyuse okugeza akagulumu oba akatulututtu oba kala yekyuse oba obulumi obusolosozi enkyukakyuka kungulu otusayo tuvaayo kyonna kyenandiise enkyukakyuka ku bbeere kiba kitegeeza nti ki genda ew'omusawo basooke bakakase nti si kansa. Alambuludde ku ndya eziviirako abantu okukwatibwa Kkookolo naddala mu bakyala kw'ossa n'ebikolwa ebirala ebimusaasaanya. Kansa w'omumwa gwa nnabaana okwewala okwegatta n'abantu abangi obuteegatta kyandibadde kyekimu ku bikola ki ku bisinga bw'aba mwana wa buwala okutandika okwegatta ng'akuzeekuze eki mu Gertrude Nakigudde ng'avudde mu kitongole ekya Uganda Women's Cancer nga bano bakola gwa kulwanyisa Kkookolo mu bakyala. Agamba nti bakizudde nti abakyala bangi tebamanyi Kkookolo kwava nawo we balina okujja obujjanjabi nga ensonga lwaki bavuddeyo basomesa abantu. Agamba nti Kkookolo w'omumwa gwa nnabaana yakyasinza okuba omungi mu bika bya Kkookolo byonna ng'omuwendo gw'abakyala abamulina guwerera ddala ng'ono addirirwa Kkookolo eyeegiriisiza ennyo mu bantu abawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya nga ye Kkookolo akwata obusajja mu baami akwata kyakusatu. Kansa w'omumwa gwa nnabaana ye kansa omu yakwata kifo kisooka mu Uganda. Kansa yenna akwata abantu era okusinziira ku kitongole ky'ebyensi byonna kye byafulumya mu 2020 kuba ye data gwe kusinga okubeera naye asembyeyo abakyala 6 mu 2 be bafuna kansa w'omumwa gwa nnabaana mu 2000 era abakyala nga 4,000 baafa era abakyala 2,300 be bafuna kansa w'amabeere mu Uganda mwonna era abakyala nga 1,200 ne bafa. Abasawo abalala bagamba nti abantu abasinga batudde n'obulwadde bwa Kkookolo olw'ensonga nti tebavaayo okwekebeza nga bwe bazuulira nti bamulina ng'obudde bugenze nga n'ekiddirira kuba kufa. Bano bavumiridde abantu abamu abazuula nti balina Kkookolo. Bano bavumiridde abantu abamu abakizuula nti balina obulwadde bwa Kkookolo olwo ne baddukira mu ndagu wamu n'okozesa eddagala ly'ekinnansi ng'asabye abantu okwettanira abasawo abakugu kubanga bokka be basobola okumujjanjaba. Trying to help this person to get the right care, and there's also a challenge of too much of herbal treatments out there, and because people want the easy way out, that's what they go for. But generally there's a lack of accurate information about cancer. Balwadde ba Kkookolo abazuula amangu nti balina obulwadde buno be bagenda mu ddwaliro era nga baliko n'amagezi ge bawadde abantu abalala aganaabayamba okumwewala. Okutegeera nti nina breast cancer nawuliranga akantu buno mu bbeere naye nga buli ngakwatako bwenti keeyongera okutuula nnyo okunyonyola ku kyuma kyemmanyi tekiruma tekyokya naye kyensinga okugumya abakyala nti temutya bakebera kansa wa nnabaana kuba ekyuma kiri kye babateekamu tekiruma. Abasinga batyayo nga bagamba kiruma bagenda kunkola bati naye tekiruma. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.